kwebaza muzeeyi kuba ensonga ziramuludde bulungi on that same matter. Waliwo endagaano eyakanyizibwako nga my sister wagambye which was 3 years ago. Ekyembi era ekibadde kituluma nti ku TV oba 3 oba 5 only 5%, 2 to 5% zezikoze eki zezisasudde. Yes, but look at how many TV stations are here. Wano wokavulira wano oba radio stations eziri wano. Now mwabali wano muli mikwano gyaffe era kino kizimba nammwe. When this survives, you survive and everybody survives and the industry grows because bagita ripple effect over flip over. So ensonga yaffe eri bweti nti bwe bamala ate okukanya they still went ahead and did not pay. So now what we want to discuss with UCC as a regulator is, can we sit and talk about this matter? Because Tetuli run, we are looking for a way to get what belongs to us. So we want to sit down with the regulator and say, they have even failed to honor the MOU. What we want now is for us to sit down. But now, twagala tuddeyo ku mikwano gyaffe kasente akulabe engeri gye tukafunamu. Thank you so much. Lwaki twasalawo tukole federation twekatire mu ddoboozi limu? Twagamba ki ekiganya ensonga zaffe okutuuka? Lwaki omuyimbi abatafuna royalties okuva mu UPRS? Lwaki abantu sente tebazifuna? Lwaki telecoms batuwa 1% ate nayo ne tutagifuna? Lwaki abantu batuula na UCC ne basayininga endagaano nga bagamba nti mutusonyiwe emyaka 2 naye okuva na leero tugenda sasulana ate 5 bokka ne basasulako ne tumanya nti nno butaba bumu. Kati twasazeewo tujje n'eddoboozi limu nga si lyakaayana nga si lyakuyomba wabula lyakuteeseza wamu tusobole okuba nga tutwala omulimu gaffe mu maaso. Abayimbi bwe babeera abaavu nammwe temujja kufuna content mulungi. Tujja kubaweereza obuntu nga tebuli ku standard. Naye bwe tulisapootingira ffenna wamu kiba kitegeeza tugenda tambuza eggwanga bwezi. So n'olwekyo tugenda ku Anne naye atuwe point. Ayagala 1-on-1 mujja kusobola ozifuna n'abantu bano but not now. Mugenda tulinda tumala meeting eri ya UCC then ate mujje mutufune bwe mba musobola otulinda. Otherwise obudde tutuli time bad abakulu already bazedda so tetusobola kuba 1-on-1 right now but we can give you after and only this team. Okay, so right now can proceed kubanga obudde tetulina bakama batulinze wansi ya Thomas Mestali okusongera ddala okuddamu ebibuuzo ebingi ebigenda maaso eyo ekiwano gezaako okutereza nakko omulimu gwaffe nga emirimu gy'abalala giri giri obulungi naffe twagala ogwaffe lufaananeko ng'emirala gye twegomba because kisoboka. Now tulina ensonga zaffe ez'enjawulo tetugenda zimanya zituweeyo naye just okubabulirako ebimu gezaako okukolako ffe nga federation mulimu ekyokutereza local content. There is an 85% provision that broadcasters should play local content on their channels. Now, abantu provision weri 85% okuzanya ki local content waffe ffenna abayimbi abazanya bakola n'ebirala. Naye kino ekyo kiri misinterpreted kitya abantu abasinga bagamba 80% mwemugwa skits mwemugwa amawulire mwemugwa shows zaabwe ez'Oluganda n'ebiringa ebyo. So ffe nga ffe federation tugezaako reaching out to the UCC tulabe nga 85% eyo egendamu local music or local art then ebirala bikwatire okwo. Ensonga lwaki tugezaako okukola bino twagala twongeremu mu bwagazi mwongere obwagazi bwaffe eri music waffe naye tukusobola ate okompitinga internationally n'ebiringa ebyo. Ensonga zikyagenda mu maaso wano tulyoka ayongereko n'emikono. Kakati sigenda kuddamu muganda wange kyayogedde naye ku nsonga y'olwo okubanga 80% funika
tukimanyi bulungi nti radio stations ezimu ne TV stations ezimu zikulirwa abanene baminisita bakubanirani naye in fact nti 70% y'abakulu abo naye bambi tubeegayiridde tugenda kujja mu ngeri yonna esoboka tuteese ku kintu kino omukulu kyabadde akkaatiriza kubanga n'omubaga amateeka kati mulina atugatuukiriza kati tulingakana kawanzokanoka etuyambe kuba yekola ebintu bino kubimaliriza era tugenda kwogera nayo etuyambe ku nsonga zino abatasobola abakulu abo bakiwaki erina akapeesa kenyiga bunyize eti ebintu ne bitereera buli bumu ffe ba content creators ffe abasinga okulingiza emisolo okusinziira ku research music industry ye industry ekyasinze oyingiza emisolo mu ggwanga Uganda so kiba kibi nnyo okubanga omuyimbi asinga oyingiza omusolo mu ggwanga ate asinga okuba omwavu so tetuuse kuyomba oba tetulina intentions mbi bakama baffe obubaka buno bwatuukeko bulungi bwe tujjeewo twagala tuteese bulungi federation kyeze twagala tuteese bulungi tubagambe nti bannange mutunulemu kino mutunulemu ne mu kino nammwe mwagala twagala mufune naye nga naffe tufune so bambi bannamawulire tweyanziza nnyo okujja muzeeyo obubaka buno mubagambe nti oba batulaba ku TV naffe bamazadde baffe mulaba baganda baffe mulaba bannyinaffe mulaba bakyala baffe mulaba abantu mwena muli mukulaba mumanyi oluusi mutukubiramu akasimu nti owaaye kiri kita plaza nga nakulabye oyimbye wali nange nenkugamba owaaye siinamu yadde ekikumi ate nga ndaba nkola tukitegeera so kirungi nnyo kubanga bakulaba bukola naye nga bakusabiza amata tolinamu yadde ekikumi so bannange guno omulanga gw'abayimbi tetwaliwo intention endala bannamawulire tubasaba bwe tufuna namwe mufuna bwe tukola kito namwe mufuna fena tuliira wamu tukwate wamu ensonga zino eno tuzitwale mu maaso baganda bange nayanzizanne gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa